agave Masaka tebinagwa anti abakadde b'okukitundu bannabyabufuzi abakadde b'ekitundu ky'e Masaka Buddu kitwalira wamu bakambwemu wamu ne ba imam abakulu mu kitundu ekyo ne bannaddiini abakulu mu kitundu ekyo eky'e Masaka abakambwe olwa Mathias Mpuuga Nsamba ne munnewe Abed Banika ebikolwa bibaakola juzi bwe twali tuziika muganda waffe omugenzi Pascal era wangalire Bungereza mulumbe awo kati nno bano bikola bakola kulumbe ne bakola after ng'olumbe luwedde ne bakola before okutegeka abatujju abatemu be bali bateeseteeza okuba president Kyagulanyi n'abaana ba Nuupu abali bagenze okuziika naye ne balemererwa okutuukiriza mission yaabwe kubanga basanga ejjira Kyagulanyi nga ly'amaanyi okusinga eryabwe ne basanga Kyagulanyi mugezi okubasinga olutalo lwe baali bageza okuprovoking Abed Bwanika walaba ng'ayita nti mujje ejje ligaana okujja era ejje lya Bwanika lyasuula ebipande wansi baali batadde waggulu we bati nga bataddeko bavoola President Kyagulanyi baamala babijja bokka ne babissa wansi nga balabye President Kyagulanyi n'amaanyi pressure love yabalinnya president ne basula bya Mpuuga Mpuuga kati ebyo byonna ebikolo bye baakola ne bazze boogera after olumbe olwo be bisitudde abasajja bakulu ababeera Masaka ne bagamba nti bakulu bannaabwe bano babaswazizza nnyo bakadde bannaabwe bano babaswazizza nnyo nti basajja bakulu bameze envi buli wantu basajja bakulu balina abaana bazukuza n'okuzukuza nenga bakyekola ebintu ebiswaza obuswaza ng'omulamu omukulu gwe tuliko okujjako nakyemalira ate boss gwe bali ku mulama gwa kubeezaako nakyemalira kubanga abawaayo obucolo abawaayo obutulo bw'omugoyo ne bali obwera na buli munnayuganda mukufu so nga bokka be bakufu ate n'olutalo lusimbudde onampulira embaga akatugende e Buddu atufune ku bakulu baayo ebigambo babigere. Mutuufu temukyaswala basajja bakulu muswaza buswaza daba Abed Bwanika daba naawe Mpuuga dabwe mulwanira mu kuziika bannange mwayolesezza empisa ensiiwuufu abaana bammwe weebali abazzukulu mubayina bakyala bammwe bamaama bammwe abamu weebali ab'emikwano n'ab'eŋŋanda mwabaswaziza ddala mmwe mukulembera abantu ddala mmwe golye muppi Abed Bwanika olye muppi ddala ggwe nze ne mu palamenti sirabanga by'oyogerangayo wadde mu nkuubo oli awo toyina na mugaso oteesa ki ggwe daba Mpuuga bannange mwayolesezza okuziika mukufudde kwakubeera nga muyombera munakulwanagaliramu abaana baffe baana bammwe tulaba abazzukulu naye ne mulwanaganira abasajja abakulu ebitiibwa byabaweddeko tekyali abawa ebitiibwa mmwe Abed oli musajja mukulu akalevo kalakatanoleka kalinga ak'embuzi kolekawo oti muswazizza obukulu bwammwe mu bukulu buwoomya ttooke obwo olw'olugero sibufu buwoomya ki mmwe abasajja abakulu mudde ekibiina kya munnammwe mukitabudde mutandise kuyombaganira mu baziika kyobola beddiini yaffe ey'obusiraamu nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu yagamba kafa bil mauti wa'idha okufa kubeere nga ye mubuulirize first asookera ddala okufa kwoyo watugenda okuziika kibe kyakwebulira ffe abasigaddewo bujjako era enkya nga tufaananye nga ye bujjako era enkya nga tulinga kyalimu olwaleero ne kakati olwaleero temukyalina kyakubuulirira n'akamu muyombaganidde awo gwe Mpuuga wali toddeyo kisanja honorable siye yabayita wabula mmwe mwagenda gyali mmwe mwagenda mu kibiina kya munnammwe ne mukitabula naawe Abed weegwagwa yayiraba empisa gyokoze musajja ensiiwufu daba weekanikiridde mwembi daba oyo muzindaalo olwana kya Abed ng'oka weekaliikirira wali bubi nnyo ya Katonda n'ayisiza mu mukulembeze pulezidenti
ensi yonna gwerindiridde gwetunuulira mmwe mumaze oggwa Kyagulanyi olaba gavumenti agituuza bufofofo oyo yeepankirwako mumaze okugwa mwembi temubazaayo mbalayiridde temugenda kudda mu kisanja temugenda kuddayo kuba bakulembezemu mmwe mbakuwa milioni 5 bukamisona bonna ababaddewo nga tebazifuna gwozifunye obubbi obukumpanya olya mu lulimi ne mu luzise palamenti yeyina okuziisa kati baziisa kuggwe kubaddedde mu bigere nga tebazifuna baziisa kuggwe milioni 5 wadde constituency emu toyina kyokiyambye ewuwo wadde nuupu ekibiina kya munnammwe mukole ekyammwe bannange mukole ekibiina ekyammwe naye tunuulira ggwe Abedi wali osiwuuse weesimbawo neogwa omukulembeze wali omuyise mwangu si mwangu Dr. Besigye yagenda mu kooti n'awaabira gavumenti n'agenda awaabira kikoko ebyokulonda okulonda kubaddemu okubbira nze nfolowinga nnyo ebyemabega n'empulira bye wayogera Dr. Besigye ow'ekitiibwa n'agenda n'aloopa mu kooti akalulu kooti neegamba nti akalulu kale kabaddemu okubba okutonotono naye tekusazaamu mubiriwo ne balonda omukulembeze aliwo olwaleero gwe kennyini wagamba akalulu kabadde 100 ku 100 katuufu tekabaddeemu kubbira kwonna kati kooti neekuswaza nze namanya bumanyi oludda lw'ogwamu kabadde kalungi nnyo era kabadde katuufu naye kati olaba ebyavaamu bannange nuupu mwatomerwa omusajja mwali mumulabirawo bonna n'empuuga Abedi n'ogwa muve mu kibiina kya munnammwe mukole ekibiina ekirala naye gw'owalampye si mwangu Kyagulanyi naye olabye bwe yagasa obwongo bwamwe ababiri mmwe ababiri Allah yagasa emitwe gyammwe ebiri n'abawa respecti ng'aboogerako gwe Abedi gwosinga okwagala Abedi Bwanika gwosinga okwagala Mpuuga okusinga Kyagulanyi ayamuwa ku baatule n'amujampingako mwembi abajampingako ebibaatiro bikadde ate mmotoka zammwe mukimanyiza amaniyo no mmotoka zammwe mukimanyi ziri automatic kubanga automatic yeetaaga baatule nga mpya tebagisindika tebagitegula naye yamaniyo eyina kubaaya ejjiyo oyo tegula n'oyaka kakati mwerabidde nti emmotoka ze muyina ziri automatic zeetaaga baatule mpya ani abajampingako mmwe jampa munaagijja wa Kyagulanyi yagiina kati olwaliro gwe muvuma yabafudde kyemuli Bwanika tewalina kantu wadda n'akamu naye buli kimu kyonna ettama lyonna olaba ofaanana gwe wali badde olina nakyoyogera ku Kyagulanyi abafudde kyemuli muva mu kibiina kya munnammwe nze imaamu siteera kuyingira mu ebyo naye mwatuswaziza temuddayo bannange temuddayo kufaanana nga basajja bakulu basiwuuse empisa mwate mwaswadde mwembi mu kamera mmwe gwe Mpuuga olya mu lulimi ne mu lusise sente baazikuwa eddwaliro temuli ddagala abalwadde bangi enguudo sente ezo waaziwaddeko ki tugambe nti omusajja alumirirwa kibiina kyo waazikuwaddeko ki naye ojja zireka naawe Abedi Bwanika laba gy'ovudde Abedi Bwanika bw'olabika olwaleero naye oyo Kyagulanyi abafudde kyemuli naye mwerabidde nti mutaddewo eddaala muwalampi na ate labo obuzibu entegeera yammwe ennafu laba eddaala ate mulusudde kakati okugenda kukkirawa kubanga eddaala kweralinyidde ye Kyagulanyi kati ate olisudde ebbali mu kukoona kootya ogenda kugwa kigu temugenda kudda mu paalamenti mbabuulidde mwembi temubazaayo abasajja abakulu abataswala abantu babalaba babawamu ekitiibwa temukyalina kitiibwa era kyaweddewo tekyali abawa respect wadde n'omu mwalaze mwasiiwuusa empisa okuziika kwa kufumiitiriza kulowooza naye mwate mwakufudde kwa byantalo okuyomba n'olwekyo muve mu kibiina kya munnammwe mulya mu lulime ne muluzise musaleewo gye mulaga ate abantu baabategeera dda naye gwe mwalinnye si mwangu oyo ensi yonna erindiridde oyo pulezidenti olaba eggwanga olaba pulezidenti amutuuza bufoofofo eggwanga lyonna lituuza bufoofofo wano nawali naye ate mu ababiri basatu bana mubalirwa ku ngalo eggwanga aliga ntomwana si mwangu ono alituuza bufoofofo naye ate mmwe muve mu kibiina kya munnammwe ndi munyiivu
olw'empisa gye mwakoze mu kuziika bannange temufaanagana nga basajja bakulu abo bakulu wenviiri oziganzige gwe Mpuuga nvi ntereere naawe Abedi akalevu olekako katikati konna bwekati abazzukulu obayinabo naye ne muswaza bwe muto nvudde waggulu nga mbagamba bannange ekyo kinnumye nnyo nga nze imaamu okusiiwuuka empisa mutuswazizza nnyo temubaza mupaala ndowooza owulidde abantu banyiivu basajja bakulu banyiivu ddala olw'ebyo Mpuuga Nebamuteka ne munywanyi we Abedi Bwanika bye baakoze era bye beeyisizzaamu embeera eswaza obuswaza Abedi Bwanika ne munywanyi we Matasi Mpugana ow'ebitaano basajja bakulu nno bakyali bakambwe ebikolwa byammwe tebinyuma abantu nga banakuba mu mutima olw'ebyobufuzi ebitambula mu nsi bizinensi ki obwayi bano babitaano bakitiibwa bitaano be baleese obuzibu mu ggwanga namuwulidde ono bitaano ng'alerembuka ng'atutegeeza ng'atugamba tatera tusomesejja obufuzi bwe tunaanema tatuwalula buwaluzi gwe bitaano gera tusomesa buli bwanguza gera tusomesa kikukulya ki twebereremu kulanga ebintu ffe tulina eggwanga tulina ennaku yaffe mu mutima kati laba Kayunga yenna bamugabana bugabanyi naye gwe olw'okubeera nti bitaano mulimu mwaddamuze kubba bubbi buli seneza muwa musolo ebitaano buggowa byekolera bakugamba kongozoka bugera tusomesa bukuli enguzi tubira ebitaano byewafuna babogere wa mukama wo bakwongera ebitaano mugende omuli abo gere olwebejiwo ogenda kuwalulaani kulya ogera kuwalula ogera tusomesa ogera kusomesa engeri kyetunalyagamu ebitaano ebyo bogere byabba mu palamenti bakugamba ku buli bwenguzi bwekaniikirizi tetujja kukkiriza byebita bitaano sabo w'ekitiibwa bitaano tukukakasa ne mu Masaka sabo oyinza n'obutadda nga bwe nawule kale abasajja bakulu si basanyufu ow'ebitaano Mpuuga Nebamuteka ne munywanyi wo Abedi Bwanika abantu si basanyufu n'ebikolobero byammwe n'ebintu bye mugenda mukola mulowooza mbuno muli b'amaanyi mulowooza mbuno muli b'akabi mulowooza mbuno musinga mu nsi muno era mbu mmwe kye mwogera tekiddibwamu era mbu mulina security era musobola n'okukaba abantu ne mubakata mubasiba basajja bano b'amaanyi abantu n'abaddawa balina obuyinza awulidde Abedi Bwanika mbu gwe oyogera olina obusobozi obukujjawo wano munawe Kyagulanyi wano nja kukujjawo tuviire ninga gwe sajja nga balina amaanyi kweri Uganda eno kuwangaala abatali bano tulabisa ebintu naye nga abantu bakyo bali banyiivu nnyo nnyini ddala olwa minisita bitaano ne Abedi Bwanika ebintu bagenda bekozaakoza ebitagwanidde era nga abantu abakulu bonna banyiivu byansusso banyiivu obulumi bali ku mitima kuli abeebuuza bano abantu bano abatujja ku mulamwa bantu nabaki bano abantu abatatwagala tugende mu maaso okujja ku 7 bantu bakolera ani ddala kali mu ensi yonna ategedde nti bano bakozi ba general yo 7 yabasasula akasimbi okukola bino byonna bali mu kukola ogenda nga boogera byonna ebitakwatagana ebitagatta atulina okwekemba atulina okufunza Omunaganda unajoli zokutereza ensi yaffe oyo tangu ebiranga Kyagulanyi n'abaana abakulu Kampala ate n'okubanga amwana w'omuwala akuze budde bwonna ate n'ofuna omuka emyaka nga 10 egijja mu maaso nga oyogera buli kaseera bisiyaga Abedi Bwanika nkuba omulanga ku bantu abayo kuno mwenna Inayo guest house ennungi bagituwe na Abedi Bwanika nze newaddeyo kulaba bakyali bange bonna nkukola ekyo okyogere ng'ogamba bali abaniga bavuga olupanka 5 kuvuga oveeyo ng'okutta ennyuma bw'otyo otaddeyo olugalo patana kubanga mwana kiwaaniki olukusaamu kamera ebisiyaga ovolo gye bambala nedda njagala oyogere by'otegeera nze nkuvuge bulungi sipiidi eri
tutambuye mu 10 ate njagala obeere ng'oyimba bwannika njagala obeere ng'oyimba kiganda kyo ne basajja mwemba inako ennugu kubanga mbamanyi basajja mwemba demboka ne batuggalira mu kalumu kamwe Abedi bande gune Mpuuga bismillahirrahmanirrahim bwofuluma ng'oyambadde empale byebyo ebiri mu bannansi ebiri buli mu kumwa muntu abantu banyiivu balina ebizibu gwanga lafumwe engeri gye likulemberwamu ate Abedi bwanika nga veri ne munywanyi we Mpuuga Nebana nga babba ate nga amala bokola ebitagwanidde abantu bagale mujja kutukakasa nti nno Uganda eriko banyiniyo banna-Uganda so si mmwe ababbi abakuusa abakumpanya bali b'enguzi tetukyabalinaho obudde bwammwe mwesotinge ne President Kyagulanyi mumwesonyiwe muviireko ddala ng'obudde bukyali nga tezimala kinaakusamba ddagala. Mbagala nnyo banywanyi mwenna abaliko banange mwe bali kubaako kitaffe Dundalo Bannamugereka taata nsaba bankuumire bannange mweraba.